nti bwe tubanga tulina ensonga munda mu kibiina ekya NRM nga balina ensonga niwe diba DP niwe ba NUP munda mu kibiina edde ensonga tidiba da polisi diba da mu kibiina n'obukiiko obugemesa empisa now bwe kiddamu okukuba omuntu awo kabiri ate bijja ku polisi oba omukozeeko assault omuntu omukyalo ono flag bearer waifo wa NRM era ajja okuwangula akalulu eruye Tebyaze nimwine Alex Brandon kintu ngabo bajja okuwangula eruye tibatekerwa kujja ku polisi ababiri bonkana besimbiye wanga anti nkobi eruye n'abalina flag leka nkobere nti abantu bano n'abalina flag Secretary General ya communicating bulungi nga ali kutegeeza ba member ab'ekibiina ekya NRM yabakoba ati bw'obanga olina ekifo kyona mu kibiina ekya NRM aye ngoidi wesimbawo independent otageza kutyama mu nkiiko da NRM aye nkiiko da politics nga digaita wona osobola okudibamu mbegano enkiiko ediriwo saawa eno ediri kutambula da kutongoza campaigns eda President Museveni okuva ku byalo nga tusindika ba commanders okuva ku miruka mpegano iwe alina ekifo mu NRM aye ngate wesimbyewo independent enchikedo toditi amamu aba kutuko okukuyega akalulu olina osabira iwo wa independent sabira President Museveni akalulu sabira ni flag bearer mikwano jo akalulu sababa NUP akalulu sababa DP sababa FDC sababa UPC ngabo yenda aba bituka mu meeting totyama so yotiya waibe kwakuba nti meeting yabo ine mwaba aje mukachiko ayo kumukuba olugumani nibaja paka mu bitege nibabisekula waide mukujja ku police kale mpama uliraga ntikalale why waliwo olupapula oluyitibwa lwa Daily Monitor olwafuluma wiki ewedde lwalaga nti mu Busoga district 12 ezikola Obusoga abantu babiri abasinga okuteesa mu myaka gino 5 egigwako soko gemelele mu olukumba mawulire oba report nikwenda abuza omukulu lwaki buli lwetutuuka mu campaign kuba ebintu bino bebe assessinga mwaka ku mwaka ayi buli lwetutuuka mu campaign mutandika okuleeta ebintu byaimwe ebyo mbu era eyasinga wale wona tubaire tutegera myaka ena mirambirira ngenda kuwa dynamics ngenda kuwa dynamics tuge yanguwa Daily Monitor yafulumiza negamba nti ababaka bonna abali mu Busoga mu district 12 limaza kuliko Abdul Katuntu Nasumani basalirwa nikwenda kumpa mawulire okitegera ate leka ndikumalayo nze nkukobere ngandidi naye bano bene abasasulwa sente okolecho bakikola buli lwetujja mu naye buli nga mulwanyi wagamba atofight njya kuwa majama nga mulwanyi wagamba ababiri bana beba Daily Monitor byatugambye nti bebasinze okuteesa one esooka mikwano nnyo ya speaker wa parliament komage nawo zena nongereko Asumani basalirwa Speaker Parliament yatongoza campaign za President Museveni ebujiri olobebwa omuntu eriyo muna Uganda alobebwa okuba mukwano gwa speaker niwe libobanga mala ya mawulire bwe yajja yasuuta nnyo Asumani basalirwa ng'ageze ebujiri okutongoza campaign bwe yajja ebugweri ensonga bwetu bwe yali era ku Abdul Katuntu n'amwambazako n'akofiira akenyale mpa ku bantu abo babiri nga bw'oli linda kuli kutulumusa nze mpa ku bantu abali Asumani basalirwa owe wange bugiri ni Katuntu onkobere ku kibalina ku ground kibali kusinzira ku kusaba na Uganda akalulu mu constituency daibwe atofwayo basinzidde mu parliament bakoze ki mu parliament wetibaba tumakutesa babatiyo no kyali kwogera era nange kikola amawulire igeme bwaja awantu kanku amawulire ga igeme wama nawana wananze mulwanyi obukozi kanku amawulire ga igeme kanku amawulire ga igeme esawe eno ebyo lukumpere bogende bugweri Abdul Katuntu kati ekyokulwanyisa kyalina atambula n'olupapula Daily Monitor nga lwali kulaga abantu aye nga Daily Monitor eronda toga ya Abdul Katuntu soko ule Katuntu oyinza okweyagana nga ni mu bugwe eriawo nga bw'oyagana abantu 10 abali kutambula ku street ababiri nabogera n'obabuuza nti kwimwe abantu 10
ngondage ku abaguze ku mawulire ga Daily Monitor omwaka guno gulabona ate babidi oba mulala n'okugula bwanti mbumwe ali kutambula kana gongalaga abantu soko ulize katutu otanya kulonda kubanga namala biseera iyo olupapula lwa Monitor lwa Fuluime nani alinalo yali yabasoma Monitor ngalulikoba abasoma olusungu okunsinga ayeringatirisa obusise mu parliament ya Uganda ate nga parliament ya Uganda erina kuba bantu boogera nokwabayo omuntu omukulu ogw'olupapula nti parliament ya Uganda